Yes, mbaniriza akade kano mwasiye mutya muli mutya mwena ba following Fadi TV ginembe basa embagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kandi waliwo kadama afumbiddwa bosi we era nga mundange nteekateeka z'emikolo bateekateeka gikolera mu ggwanga Uganda. Ono asuubira okudda mu Uganda bakole emikolo yali agenze kola bwakadaama yakakanya boseyo ne bosi we baaba bakadaama abasinga munnange balaga enamba esinga bakadaama bagenda okubanga bakola bakakane bafumbiddwa babosi bakagenda kwambi kutuusako ono mwala Nakijoba Rashida bwatyo munnange byakoze eki bwatyo bwe yewangulidde olulenzi lubosi lwe anange kugambe ono si asoose jjukira n'omwaka ogwedde ogwa 2024 era munaye waliyo kadaama era yagenda bwatyo nakakana nga buseewo ne bosi we era nga emikolo bagikola dda balibba emikolo bagikola nadda akati Rashida naye ateekateeka kubanga akola emikolo mwaka guno ogwa 2025 manyi bagamba nti munnange nulya woofunira woba oyitira woofunira woba oyitira bano abasajja balina ssente lwakuba omwaka ogweddeyo ebbosi we bwe yafuna ali musajja mukale ng'aweddeyo era bangi bamwogera nga bagamba nti oyamwagaddeko ssente kubaga omusajja ali mukadde naye sebe embaga baagikola bina byatambula bulungi yamufumbirwa bulungi bina ne biggwa era kati baafuuka mwami na mukyala ni baba yali mukadde nnyo yali mukadde era abasinga bagamba nti tamwagala yamwagalako ssente bintu byakubala bw'olabirawo okola ki wooyita kati bankuba kye abasinga tebakyabifaako ebyo tebakyabifaako kaakati noono yakoze eki noono yagenze ne boosi we munaye kiravulavu kibatta bateekateeka kubanga bakomawo kubanga bakola emikolo mu ggwanga Uganda abali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad mbebazi ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigana ekkadi bagita Fadi TV wala amawulire mba nago kyolina okubanga omanya ne kyolina okubanga okola ku subscribinga kubanga bona subscribinga n'onyiga kkade ojjako receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Bwatyo kadaama bwe yafumbiddwa bosi we bakadaama tebakyagala kumanya oba kakanya buseewo na bosi we oba mukadde bintu byakunoonya kasente bintu byakuyiya kasente naye ng'ennamba esinga newankubadde abasinga tetubamanya naye balaga ennamba esinga bakakana abafumbiddwa ababosi baabwe kiraga eri abawalabu abasinga nga tebaagala kuwasa abawalabu bannaabwe nga baagala kuwasa ku bantu abava mu mawanga amalala osanga abantu katugeze muno mu Uganda nga taagala kuwasa munnauganda bayagala kuwasa bagwira bwekuba kufumbira obanga yagala kufumbira bagwira kati n'abawalabu yenkola yaabwe abasinga ennaku zino kyova olaba abasinga bakakana bawasizza abakozi baabwe abawaka niwane Uganda mwe balinga tebaagala kuwasa bannayuganda bannaabwe kakubere kufumbirwa abaagala kufumbira bagwira oba okuwasa abagwira kakati nembawalabu bwekikola ki nembawalabu bweki newankubadde kale abasinga balinamuko obusosoze naye si bonna mateeka obusosoze bubeera muli mawanga gonna obusosoze bwo baba kizibu okubukola ki kizibu okubwewala n'ebizibu ebisinga oluusi tikituusa kusanga ggwanga lyonna nga sosoze kiba kizibu newankubadde kati ng'amawanga g'abazungu kati ng'eggwanga lya Germany bagamba gamu ku mawanga gakyasinza obusosoze n'eggwanga lya Spain n'eggwanga lya Italy gamu ku mawanga agasinga obusosoze naddala eggwanga erya Germany naye munnange si bonna nti basosoze ate eggwanga lya Spain okukizula nti oli musosoze kuba musango era abasosoze babeerayo mateeka kkiriza obagaana baba balina okubeerayo kkiriza obagaana munnange ensonga zeezo webale kusabira baakuba kyeyo bongedde okubanga beefunira ebirenzi bagenda okudda abafuna dde ebirenzi ebigagge
ebyali biboosi byabwe ebyakolamu ebyakolamu bagenda okudda ewaka famire nga zigamba ye ate ono biki sitole kikumbe akomyewo na boosi we ate nga yafuuse mwami we. Akati bwatu Rashida bateekateeka mikolo munnaye bagenda kuba bagikolera mu ggwanga Uganda era nga ateekateeka kubanga akomawo essaawa yonna bakole emikolo alage omwami we munnange eri famire ye omwami we gwe yakoze eki omwami we gwe yalonze embangi omwami we gwe yalonze embangi ateekateeka kubanga akomawo mu Uganda amulage abazadde kosa ne famire ye. Mbebaza ne bagamba ati baaba mwakola kyakabi nnyo mwakola kya bode nnyo okubanga mugifollowinga n'okubanga mugisubscribinga ate ne munyiga lekade likinga to commenting ate osigale nga ogifollowinga bagita Fadi TV UG songa za kadama kosa ne bankuba kyenamba esinga bongedde okubanga bambi babukawo ne baboosi babwe tebakyayagala kumanya gwokutte gobba kyumi yayimba akayimba gwokutte gobba akoma tebisesinga oluusi namba esinga gye basanga abamu baba bali singo kyabana bakyala bala naye ebiseera esinga omukyalo omuwarabu n'amala okusanga ne bbaawe nga mukokota abajja kukutta bakyala baba bazibu n'amala kukwata ne bbaawe era bakadama mwegendereze musajja babanga mufumbo munnaye tomwoteekateekako omukazi we ajja kukusanga ajja kukufumita ekiso ajja kutta ate omwami yaleme kubaako kyamutuusaako naye obusungu ajja bumalirako gwe naye nga ate jjukira omwami yakola ki yakwana akati munaye mwegendereze bagita Fadi TV gye mbeera bulungi mbaagala nnyo mweraba.